Muhoozi Kanyarugaba asekeredde His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'amutegeeza nga bw'atagenda kuddamu kutambula kubanga abadde mbu message zaawa gy'abadde atambula ate akuba bukubi mwana wa mukulembeze. Era Muhoozi agambye nti kati Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne katiimu ke nkamaze tebagenda kuddamu kuva wano, tebagenda kuddamu kutambula. Bibyo baganda bange, mikwano gyange. Mawulire go si malungi nnyo, tegawoomya ttooke, naye ate era tulina okusigala nga tumanyi bulungi nti ebintu ebimu bikolebwa ffe tuggwemu amaanyi, ebintu ebimu bikolebwa kutulaga nti tulina kiddako, naye ate tuli banywevu nnyo era tusuubira tujja funa eggwanga eddungi lye tugenda okwenyumirizaamu nga bannayuganda. Ku lwa Uganda n'eggwanga lyaffe na buli kimu kye tunuulidde okulaba nga tukitambuliza ddala bulungi, ffenna tulina kwekwata wamu nga kitole, ffenna tulina kwerwanako nga bannayuganda abayeeya okulaba nga tuba n'enkyukakyuka. Uganda yaffe etereere ate era buli kimu kitambulidde ddala nga bwe kirina okutambula. Tukkiriza nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe tewali kitagenda tutambulira ddala nga bwe tukyagala. Iffe mwatuvaamu ne tusigaza Yesu waffe, mwatuvaamu ne tusigaza Allah yekka. Abayisiraamu abanuupu ab'enkyukakyuka ne basigaza Allah, abakristaayo ne tusigaza Yesu. Yesu n'atuyimirirawo, tetulina kitaffe mu Katonda mu Uganda. Ebisigadde nja byogera nga ngenda wali mu politics eyo nvuddeyo. Bujingo mwe Bujingo teyakasooka okutta. Ngudde ku fayiro ya Bujingo, abantu bananjulira ababi nagamba gewabakataha nenganywa yenze Museveni agasigalawo nenga n'ab'ebigere. Omanyi Museveni weekoze ebintu okuva mu buto, wabba amata g'okubuko. Ate nno ne mukazi wo ne bannange omuntu nga musiru yawandiika ekitabo ekyo ng'awaana bbaawe. Yawandiika akantu ako ng'awaana Museveni. Mbu Museveni tomumuzanyisa, yabba amata. Mukulembeze mulungi, yabba amata agasigalawo, yakyama mu kasiko n'aganywa. Akabuto ne kapiipa. Bwe kamala okupiipa nga talina wagateeka, agasigala n'aganaaba ebigere n'addayo. Waka tata we n'amubuuza gatuusiza nti enti obasanze bakola ki, nti mbasanze banywa mwenge. N'amugamba ye abantu abalokole banywa omwenge okakasa bagenda okubuuza nga tebannalaba ku mata Museveni gaatutteyo. Kazimba Mugalu bannayo obudde bungoba emisinde. Kazimba Mugalu yayogedde bw'ati. Ebyo nga tubitadde ku bbali, kanisa ya Uganda eyaniriza okulekulira kwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abakristaayo enkulu mu Bungereza Justin Welby nga bano bagamba nti netiwaka yatutawaanyizza. Babikola babigenderedde, naye tujja dibooda lino ddyo, tujja dibooda paka lwe linaatuuka ba mu kusaaga. Abadda ku njigiriza erambikiddwa mu kitabo ekitukuvu ekya Bibiliya nga bingi bibadde bigenda mu maaso mu ngeri ey'amankwetu. Kanisa ya kuno etegeezezza nti yakusigala nga esabira ginnaayo ey'Ebungereza okulaba kanisa eno amanyiddwa nga John Smith eyatuusa ebikolobero ku bantu naddala ku baana abato wakati w'omwaka gwa 1970 ne 1990, kyokka kanisa neefuuka kyesirikidde newankubadde nga waliwo abaavaayo ne bagitemyako ku nsonga eno.
Mu kiwandiiko kino Ssaabalabirizi Welby yategeeza ng'ebyavudde mu kunoonyeza bwe byamukubya ensonyi kubanga Kolobero bino yazimanyako mu mwaka gwa 2013 ng'amaze okufuuka Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Bungereza, kyokka n'ategeezebwa nti ensonga zaali ziri mu mikono gewabakataha nenganywa yenze Museveni agasigalawo nenga n'ab'ebigere. Omanyi Museveni weekoze ebintu okuva mu buto, wabba amata g'okubuko. Ate nno ne mukazi wo ne bannange omuntu nga musiru yawandiika ekitabo ekyo ng'awaana bbaawe. Yawandiika akantu ako ng'awaana Museveni. Mbu Museveni tomumuzanyisa, yabba amata. Mukulembeze mulungi, yabba amata agasigalawo yakyama mu kasuku. Kunaganywa akabuto ne kapipa bwe kamala okupipa nga talina wagateeka agasigala n'aganaabe ebigere n'addayo ewaka. Taata we n'amubuuza gatuusiza nti enti obasanze bakola ki, nti mbasanze banywa mwenge. N'amugamba ye abantu abalokole banywa omwenge okakasa bagenda okubuuza nga tebannalaba ku mata Museveni gaatutteyo. Kazimba Mugalu bannaye obudde bungoba emisinde. Kazimba Mugalu yayogedde bw'ati. Kakati ebyo nga tubitadde ku bbali, Kkanisa ya Uganda eyaniriza okulekulira kwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abakristaayo enkulu mu Bungereza Justin Welby nga bano bagamba nti netiwaka yatutawaanyizza. Babikola babigenderedde naye tujja dibooda lino ddyo tujja dibooda paka lwe linaatuuka bamu kusanga abadda ku njigiriza erambikiddwa mu kitabo ekitukuvu ekya Bibiliya nga bingi bibadde bigenda mu maaso mu ngeri ey'amankwetu. Kkanisa ya kuno etegeezezza nti yakusigala nga esabira ginnaayo ey'Ebungereza okulaba Kkanisa eno amanyiddwa nga John Smith eyatuusa ebikolobero ku bantu naddala ku baana abato wakati w'omwaka gwa 1907 ne 1909, kyokka kkanisa neefuuka kyesirikidde newankubadde nga waliwo abaavaayo ne bagitemyako ku nsonga eno. Mu kiwandiiko kino Ssaabalabirizi Welby yategeeza ng'ebyavudde mu kunoonyeza bwe byamukubya ensonyi kubanga Kolobero bino yazimanyako mu mwaka gwa 2013 ng'amaze okufuuka Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Bungereza, kyokka n'ategeezebwa nti ensonga zaali ziri mu mikono gya poliisi nga n'olwekyo abadde alindirira poliisi okukwasisa amateeka, ekintu ekitaasoboka. Ng'asinziira ku vulugu ono yenna, Welby yategeeza nga bwe yeebuuziza ku King oba kabaka wa Bungereza era n'amuwa olukusa okugenda mu maaso. Abasajja n'abakazi mbu nabo abali mu bufumbo. N'olwekyo ng'ekkanisa ya Uganda tetukkiriziganya kintu ekyo era tetuyinza kutambulira wamu nabo. Mu kiwandiiko kyafulumiza olunaku olwaleero, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu ayaniriza ekyokulekulira kwa Welby gw'agamba nti abadde yaseesetukadde okuva ku njigiriza y'Ekikristaayo naddala ku mpagi y'obufumbo.
ono era sasidawo bonna abatulugunyizibwa omugenzi John Smith kyokka obunafu n'abuteeka ku kkanisa ya Bungereza gy'agamba nti eremeddwa okunywerera ku njiri ya Bayibuli nga kati tekyasobola nakukuuma bakkiriza okuva eri ebikolwa by'omulabe Sitaani. Kazimba era atendereza ekkanisa ezikyanyweredde ku njiri ya Kristo era n'ategeeza nti ekkanisa ya Uganda yakwongera okusabira ginnayo eya Bungereza okusobola okwetikka omusalaba gwa Kristo bepo n'okubunyisa ekigambo kya Katonda mu butuufu bwakyo. Peter Serugo, NTV Akawungezi. Omusajja Ssaabasumba yalekulidde ebikolobero ebyakolebwa yali taliiwo byakolebwa between 1907 ne 1909. Ye abadde ye yabisangawo era mu statement yagamba yabikwasa poliisi naye olw'okuba terina kye yakola nga alaba ebyatuuseewo bw'atyo n'alekulira. Bwe yalekulidde ku byakolebwa nga taliiwo Kazimba Mugalu n'ateekamu egganduula. Najja n'akomerera oli eyalekulidde nga Kazimba Mugalu yasanga ekkanisa nga y'amaanyi. Kazimba Mugalu n'asuula ekkanisa y'e Uganda. Ebikolobero ebikolebwa e Uganda bikoleddwa ku mulembe gwa Kazimba Mugalu. Ate ekkanisa nga nnafu nnyo terina kyeyambye bakristaayo wabula ali ku munna akomerera. Yesu kye yava ayogera ebigambo bino kino ekyawandiikibwa mu kiwe Kazimba Mugalu. Bikula Matayo sura 7. Matthew chapter 7. Kankisomere Kazimba Mugalu tugende mu kigambo kya Katonda tugende mbirala. Matayo esura 7 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Njagala muwulirewo bulungi. Essula ey'omusanvu. Temusalanga musango muleme okusalirwa kubanga omusango gwe musala guli basalirwa nammwe era ekigera kye mugereramu ekyo kye muligererwa nammwe. Ekikutunuuliza ky'akantu akali ku liiso lya mugandawo naye n'otofaayo ku njalira eri ku liiso lyoggwe. Oba oli mugamba otya mugandawo nti leka nkuggyeko akantu akali ku liiso lyo naye laba enjalira ekyali ku liiso lyoggwe. Munnanfuusi ggwe sooka oggyeko enjaliro ku liiso lyoggwe olyoke olabe bulungi okuggyako akantu ku liiso lya mugandawo. Yesu yali ayogera ku bunnanfuusi abannanfuusi nga Kazimba Mugalu. Bayibuli ezimu ez'Oluganda gundi zino hard copy Bibles, hard copy zino empandiike zitali zino ze soft copy. Bayibuli egamba ogamba otya alina akasubi ku liiso nga gw'olina ekisiki. Nogamba muno gw'olina akaguni nga gw'olina ogusiki gw'ekintu mu liiso. Naye ng'ogusiki gwo tonnaba gujja ku liiso naye n'olaba munno alina akasubi akatono. Ebyakolebwa byali omusajja oyo teyaliiwo Ssaabasumba naye munda mu ye alinamu ensa n'okulekulira alekulidde. Kazimba Mugalu alina ogusiki ku liiso naye ayongera okukomerera ow'akasiki akatono. Ekintu ky'okulekulira kitegeeza kwenenya. Ye yakitegedde bw'aba alina we yakola obunafu mu kisanja kye naye ayogera emisango giri gyali gya poliisi yagikwasa ne poliisi naye olw'okuba ne poliisi yakola obunafu ye n'alekulira alinamu sanite. Alina obuntu. Kazimba Mugalu bwe twakugamba wagamba gundi gavumenti bagimanyira bwe batyo. Omanyi mmwe mwagala buli kimu ekivaayo nveeyo njogere vaayo yogera. Si buli kimu nti nno bakyogerako. Si buli kimu nno bakyogerako. Nga John Bosco Kibalama talabikako ali mu kisibo kya Kristo nga gwe Ssaabasumba. Oli alina akasubi katono era ye yaswadde abakristaayo baatuuka okutwala mu kooti Kazimba Mugalu n'otalekulira. Ekyo kyawandiikibwa mu kiwe Kazimba Mugalu. Kazimba Mugalu ate kati gwe tosaana na kulekulira ogwana kusiba.
ogwana na luzira kubanga oli omu kubakoze ebikolobero mu Uganda osudde ekkanisa ya Kristu naye emizimu egiri mu Uganda senga giyingira bujingo ne giyingira bujingo ne Kazimba Mugalu mwaba emizimu gibayingire ku bintu ebikoleddwa Uganda ku mulembe gwo okyalo weesiba ku kintu kimu kya bisiyaga ate nga nakyo wali opromotinga kipromotinge walya sente z'abasiyazi ne weefuula okipromotinga ebeere tooko eyingire mu mitwe gy'abantu abavubuka babiwulire era wayambako sitaani okusiga ekisiyaga mu Uganda olina ekisiki ku liiso enjaliriro eri ku liiso lyo naye oli ku muntu ayinamu akasubi omugamba Bayibuli egambye osooka oggyeko enjaliriro jjako ekisiki ekiri mu liiso lyo gye ekisiki ekiri mu kkanisa ya Uganda olyoka olabe akasubi akali mu kkanisa ya Bungereza ngenda mu kigambo kya Katonda naye leka nsooke kino nabagambye ekintu ky'ebitundu by'abantu bamafiya be bali mu eyo bizinensi bagiwunzise batya omusango ogwo baguwunzise bwe bati bamafiya ba Museveni baguwunzise bwe bati bipya bizuuse ku basajja abasatu abakwatibwa poliisi e Masaka bwe baali nga batwala ebitundu by'omubiri ogw'omuntu mu bokisi mu ngeri y'amajjankunene ng'enswa egoba ennyonyi omusasi waffe Tom Sange Kayinja y'abirina ku lunaku lw'okutaano lwa wiiki ewedde ku ssaawa nga ez'ekiro abatuuze b'ekijabweme mu kibuga Masaka baawuniikirira abasajja basatu abaali ku pikipiki bwe baagwa ku kabenje bokisi egambibwa okubeeramu ebitundu by'omuntu n'egwa n'esumulukuka ebitundu by'omuntu eby'enjawulo ne bisaasaanira mu luguudo poliisi yayitibwa mu Nambiro n'eyolawo ebitundutundu bino ebyali birinyiddwa emmotoka ezaali ziyitawo n'abasajja abasatu ne bakwatibwa poliisi oluvannyuma yategeeza nti bokisi eyagwa yali mu samples ezaali zitwalibwa mu ddwaliro okukeberebwa omusawo omukwekebejja n'okulongoosa naddala ababeera bafiiridde mu bubenje ow'omuddwaliro ekkulu e Masaka Dr. Kalevu mu kwogerako ne CBS ategeezezza nti abaakwatibwa basawo mu Lancet Laboratories mu kibuga Masaka nga banaagambye nti bayamba amalwaliro ag'enjawulo mu bendobendo ly'e Masaka okutwala obunyamu obubeera buggiddwa ku balwadde naddala abakookolo oba kansa ne babutwala e Kampala mu laboratory okwekebejjebwa n'okuzuula kansa waatuuse Dr. Kalivu ayongeddeko nti bino babitwalira mu bokisi ey'ekyuma erimu eddagala erya formalini eriziyiza ebitundu bino okuvunda n'okuwunya era nga ye bokisi eyava ku pikipiki n'egwa n'agamba nti Masaka tewali we bakeberera kansa Lancet tugiwa samples ez'okukebera obunyama bwa kansa ne babutereka mu formalini oluvannyuma ne babutransportinga ne babutwala e Kampala kubanga wano tewaliwo muntu akebera kansa kati bakubidde ne bagamba tuli mu kkomera abamawulire batwetoolodde naye nga butyo tubusala obunyama ne tububawa ne babutwala n'obwa hospital babutwalira mu formalini balina ekibokisi mwe babuteeka bayinza okutereka nga wiiki emu baweza sample baziweereza e Kampala olumu n'omusaayi bakutwala bwabuziddwa lwaki babadde babitwala kiro era nga tebalina na bbaluwa ya poliisi ebakkiriza okutambuza ebitundu by'omubiri gw'omuntu Dr. Kaliva agambye nti eyo yabadde ensobi gye baakoze Ssaalongo Tom Sange Kayinja ku lwa CBS wano owulidde kye bayita bamafiya e Masaka tebalina mmotoka eddwaliro ly'e Masaka teririna mmotoka ekirala abasawo kiki ekyabadde kibambazza uniform y'aba security guard abasawo kiki ekyabambazza uniform y'aba security guard era kiki ekibavugisa pikipiki y'aba security guard nga bintu bya ddwaliro ambulance teziriiwo tewali mmotoka zikola mirimu mu ddwaliro ly'e Masaka
era ne minister wa education minister wa health Muganda era naye twalonda mulonde nti twalonda omuntu akulira ministry ya health mu ggwanga Uganda era yazize eddwaliro lye Masaka Mabega okubanga teririna bikola ku transportinga bintu by'abantu mu ngeri ennungi. Bwanika akugamba ekizibu twalonda ba MP babi mbuuza minister wa health Muganda era naye twalonda mulonde mu kifo ekyo. Tewaliwo mmotoka zikola mirimu gya ddwaliro mulyoke mubivugire mu pikipiki mu ddwaliro mubaamu ba mafiya nga bye bakola tebiri mu sisitimu ya ddwaliro era be babikukusa ebyemulago biyita ku wingi eyeggwanika era bitambulira ku mapikipiki. Ekintu ekyo Kasirye Gwanga bye bimu ku byamutisa. Kasirye Gwanga yayogera ekintu ekyo. Kasirye Gwanga n'agamba batta abantu n'agamba bupikipiki obwo obudduka nga bugenda ku kisaawe Entebbe buba bututte internal organs. Kasirye Gwanga nti kubanga baba babyanguya babituuse nga bikyali biramu biina firiji mwe babiteeka ne bigira nga bikyali biramu ku kisaawe Entebbe. Ulira Museveni kyakola omulabe w'eggwanga lyaffe ye Museveni bajja obuvunaanyizibwa bwa gavumenti babwejjako n'atakola buvunaanyizibwa bwa gavumenti kuba Museveni alina ettima eri Uganda najja n'ajjawo obuvunaanyizibwa ku bantu obuvunaanyizibwa obw'abantu obwa Namunigina gavumenti n'etwala obwo ne balema ebintu ebimu ku bikulu ennyo gavumenti by'erina okukola kuliko okulabirira ekonomi y'eggwanga essente y'eggwanga n'ebanga erimu ensa mulimu okulabirira education system amasomero n'ensomesa ne bye basomesa ne bibanga birimu ensa mulimu okusasula abantu emisaala egiwera okukontrolinga emiwendo byonna ebyo bigwa mu economy waliwo okulaba enguudo n'ebyentambula nga birungi mulimu security okubanga security buli muntu alina security waali gavumenti ng'evunaanyizibwa ku buli muntu mulimu okuvunaanyizibwa ku malwaliro n'obujjanjabi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo obwo bwe buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Katuwulira gavumenti ya Museveni byekola ejja n'ekugamba era gavumenti ekoze nnyo kubanga kati ennaku zino egaba endokwa z'enkoko era kati yagabye bokisi z'endokwa z'enkoko mu bitundu by'e Buwama era bannabuwama basanyufu bya nsuso olw'okuba